wansi ndaba otuna waggulu n'atunula in case kati wachi yabuuzizza ekyo wamakalirawo kyokutumiddeko oli otya bitambula bitya kale tutandike bani yakolereyo ka challenge bwe kati tesikola bya kito kale bananga omulwadde waffe omumerikana Chameleone bana enze namukasankutya tata wa abana olaba ojjayo omulwadde yali yagenda okujjanjabwa n'ayogera nga kimususseeko kati ate ye teyakomye kubiri ebyokutwala omulwadde mu ddwaliro nti embeera mbi bye twazewa ne tusaasira eggwanga ntubanga muyimbi ye yagasseeko nti omulwadde teyakomye ku ekyo n'okukuba omujjanjabi yamukubye onnedda omulwadde mbuyakubye omujjanjabi ko omulwadde bannayo oyagala ate kunyimisa ssente za ddwaliro bye bino miri omulwadde kwe kwegaga mulabeko kyayogera simu yannungi oba Chameleone aimprove nze nga bamututte ali bubi nnyo tugende n'ekibale ffe tusaba kimu abeere bulungi nenda banga alwekavanizo sisuubira nti eyo simu nnyo bamusooke batuwejjeze Chameleone kyagamba ku nsonga y'obulwadde friends bange mwena bakwano bange first and foremost nsooka okwebaza buli omu sekinoomu lwessaala zonna zemunteekedde mu kulayika nti no mbeera nsuuka ate nempona leero ennaku z'omwezi ziri 18 February ennaku z'omwezi 18 February 2025 ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazi ne ba admittinga nga pancreas yange etanze okuzaala ati enzymes zebeetaaga okujjamu ne bajjamu so ndi wano nninda surgery yange n'embebazanyo bakyali banga bansabira mu ddwaliro nkuza okulaba nti ndi ebibala neerwanako naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mukomera bansibye abitesi yampereza vidiyo nenkwatako nnyonnyo nempulya olw'ennyonyo so mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining mube ebintu ebyo mube ebintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olwokuba munoonya content bijja bazaalira ebizibu ebiyinza obbazaalira ebizibu kati mwana muwala ebintu byayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gwonoonya content lwaleero ennaku z'omwezi 18 February esaazi US saawa 8:35 ndi mu ddwaliro ndinza appointment yange ya sajjala yange oli eyo oli mu kutoka omukomoka ebigambo onjogerako anyway bakwana bamma bansabira mwembebaziza nnyo mwenna teri kuva ku mulamwa kansigaye nga nejjanjaba ebinaava mu sajjala nabyo nja bibabuulirako kale mbaganye bakwana bawe mukama basaasire abakuume kati nze njagala osooka okubuuza buuza bw'olwalira mu America ebyo byateeka olina obbirya vegetable mpulira nga atabyagadde omulwadde yadde atula nga abyagala kale twaliriza vidiyo bannaye mpulira nga abagenda okufa bakita bati ekyo ye bitulutu kirabye bulungi togamegana agalinga aganene ago olumu bagasalira wa muki so ulakono alabe oba nawe tofumba nga nemukubonaabona naawe oyinza okubonaabona nange sigategedde bannaye recommendation z'abasawo noziku ekyo broccoli kati kikola kiti ekyo kiwomerera kikola ki tekiwomerere kinga ebira vegetable ng'era ekintu ekiri tasteless but do you know vegetables nga onolaba ebbuga nakati afi sigwanzaala wemba nkugambye onnyinyonnyole y'akantu kamu kyogamba osinga mama wange yannumwa anti kati mama wange yanzala mu kaseera nga tebalongoosa naye nkusabye onnyinyonnyole y'akantu kamu okandula n'eddoboozi gwanzaala nsonyiwa gwalabirira ewange nsonyiwa toddamu kukandula eddoboozi nga nakye nkusabye okunyinyonnyola kale bivaavava nnyonnyola ntegeere kivaavava beetroot bane wa red omugezi atya ku kintu kya green yana atamanyi no beetroot wa red era kyozze kyenkugamba kyoddamu
ate sikagadde akonze kakafiriwutu ka broccoli naye kitawooma era biri tasteless era nga ulaba ebbuga nakati Lwakwaki- anaye gundi nakati akaawo lwakwanza kimanyi obeera idle ne tomato sauce omunyu tekisoboka bannaye nedda baba birese nga mmere Omulwadde ebyo manyi nange obigula omulwadde basisteaminga bisisteaminge oba kale oba obifumbye tebabifumba mbu bijje biwonya ki nvandiirwa size bayita vegetables nagendako emmenga awo ne baŋŋamba amaaso go lya karoti naziryako n'ebintu by'amateeka g'abasawo tebiriika kyokka mutani wange yazirya buli era alaba nga osala alyose n'aziyiga obuto waggulu bikalubamu bikalubamu ebintu byalizirya ennyo naye karoti ate yeerimu ka test ate kati nakyenkugambye yeerimuko akantu ne kati kino but anyway Chameleone yo yabadde alina kyakomplainingako ne mukazi avudde n'agamba nti yakubye omujjanjabi kati kwe kuva bambi yeekozeeki yeewozeeko kati tumanyi Namakasa ani yamuwadde soosi ye yaani nalabye kate vidiyo Namakasa kangagamba weekaza ka vidiyo kakadde yogenda ku live mu ka vidiyo kakadde agende ku live yakoze nga taddemu ne date ebyo nno tugenda birekaawo so yoyo Dr. Jose Chameleone bamututte ku emergency naye bwati wafaanana oh this is promising alabika bulungi alina mulongoosa pancreas posike kalulwe nabo bambi singa ayongera okukola ekigambo ekyo kyayogedde nerwanako yongera ekigambo ekyo n'olya nnyo ebyokusinga wano nga bwe terulaba olumu nga beyagalamu tulye nnyo ebyo bisengejje bakumujjanjabi kale awo tuveewo okay kale kakati